kyabitegeera n'alya magezi ne gafuna naga kati ne bwokoona. Omuntu asobola okulya emmere n'awulira nga n'omubiri gwennyini gukoze eki jisimiya, omubiri gwennyini nogenda okulaba nga omubiri gwennyini kati ate n'omwoyo guno gufuna kubanga olidde ekiri halaali. Allah kyeyakola ki kyeyagamba olye. Kati n'olwekyo buli kyonna, buli ibaada yonna oteekwa okuba nga ofuna mu ngeri mmeka? 3: ruhiya, jismiya ne akiliya. N'olwekyo Allah ayagala tubeere nga tukola ebintu ebyo ate nga tufunamu. Kati bwakugamba nti kola kitegeeza nti ogenda kufunamu, ate bwagamba nti tokola oba togenda kufunamu. Kati gwe imagine gwe oyinza ogwoga nti bwakugamba nti tonywa mwenge ate gwe n'ogunywa n'olowooza nti amagezi gagenda kufuna. Onywedde omwenge bwoti kana amagezi gafunamu, omubiri gufunamu, n'omwoyo gwennyini tegufuna kubanga otambulidde ku kiri haramu. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala nabagaye tulina okumutya ate tumweraliikirire ennyo, mwegendereze so nga ate era tulina omwagala. Bano benjogereramu buli omu addeyo yeekyekinge wekka. Abange amazima g'oyina gali ku percentage ki? Ate abamu mutandikidde mu kwebaka. Gentlemen, munyambe temwebaka. Amazima g'oyina gali ku percentage ki? Obwesigwa bw'oyina buli ku percentage ki? We genda ochekinga ate weemanyi. Obuntubulamu bw'oyina buli ku percentage ki? N'obugumiikiriza bw'oyina buli ku percentage ki? Nga gwokizuula ne weemanya. Ate mu butuufu mu mazima nyina 2%, which is not good. At least beerako mu 50. Obwesigwa bwe nnyina buli butya? Obuntubulamu gattako neki? Gattako ne obugumiikiriza. Tuli mu mwezi ogwa Rabi'il Awwal ogwokusatu oguyitibwa omwezi gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nsooka okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera n'emirembe abisse ku nabbi oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'omulimu gwe yakola tegwetaaga na kwogerera, gwali fantastic. Naawe okiraba, era bw'oba tonnakiraba kirabire ku ekyo kati ky'oliko. Okutuula obutuuzi awo wootudde n'ogumiikirizaamu akukola kyava ku oli okubeera nti ensonga yazituusa bulungi. Yali musajja nga munnyonnyozi mulungi, era Allah n'amulonda. Bannabbi bonna be yatuma emitwalo 12 n'agamba nti gw'ogenda okuggalawo najja nga wa mitwalo 12 era naggalawo bw'ati. Nga buli nsonga yonna agikwata na bwegendereza, nga tapapa mu judgment. Akati ate ffe abali mu layini ye tulina kugoberera mukululo ogwo. Naye kati gwe weebuuza omukululo tugukutte bwe tutyo oba twagala kwawukana ku kiki? Yali kyakulabirako. Allah yatuuka n'okugamba billahi minash shaitani rrajim, n'agamba nti mmwe lakad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mwesiimye nnyo okubanga ekyokulabirako Allah kyabaleetedde ye mbaka w'oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye ekyokulabirako ekyo kigenda kuyamba ani? Liman kaana yarju llaha, kigenda kuyamba oyo akiina wano kyajja kusisinkana Allah.
wal yawmal akhir n'olunaku lw'enkomerero ng'amanye tirujja kubaawo wa dhakara allaha kathira ate n'olulimi lwe luno buli kiseera n'alubisiwaza ng'alubisiwaliza ku kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala kiwedde. Kati olwaleero ngenda kusomesaayo akantu katono era kamala okusabawo ekitiibwa Allah basahaba ab'ebitiibwa abaami n'abakyala abaaliwo ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah basasule musera olw'obusiraamu n'abasiraamu olw'ekyo kye baatukolera. Kankujjukizeemu katono bo beewaayo ne bakkiriza baffe ng'okufa bakitwala nti kya layisi bwe kyolabanga tokyagala naye bo ne baga nti katufe kase waliwo abajja bajja kuganyulwa ffe ne bwe tunaagenda naye obusiraamu busigale nga bukola ki. Era ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'amala okufa waliwo emitawaana ejjajjaawo abantu ne badduka ng'abamu baali balowooza nti babadde basinza ono afudde nga so asinzibwa ye Allah. Bannaabwe ne bagamba nedda temujja kukikola okulaba nga bateekawo oluburidda entale ezaali ez'okuzza abamaze okubitadda bano nga balwana bali bannaabwe bakomewo babawe entegeera nga bo gye balina kuba abantu bafunamu entegeera endala. Era y'ensonga lwaki Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ye bwe yajja annabbi amaze okufa sallallahu alaihi wasallama nga bano bonna bye basobedde okubazza ku mulamwa yatandika na kubagamba nti ayyuha nnaasu abange mmwe abantu be yali ayogereramu nga bajjudde mu masjidi abamu batunula ku ttaka tebakyabitegeera omubaka afudde buli omu afunye endowooza ye n'agamba nti man kaana minkum yabudu muhammada yenna mu mmwe abadde alina endowooza nti ebbanga lyamaze ne Nabbi Muhammad abadde asinza ye fa inna muhammada qad maata. Kati nno kookirabe gw'obadde osinza afudde. wa man kaana minkum yabudu llaha ate mu mmwe abadde yakitegeera nti asinza Allah oyo ye atunula bw'ati ategeere kino fa inna allaha la yamuutu Allah yetakola ki tafa hayyun la yamuutu yasigala mulamu tafa. Kati oyo yasinzibwa bino ebivaawo si byolina okusinza wabula osinza oli wasigala omulamu lubeerera ng'ate takola ki ate nga tafa. Akati kyetugenda okutunulira kyekiriwa njagala tutunulire Allah subhanahu wa ta'ala kye yakola nabbi we Musa alayhi salam. Musa mutabani wa Imran. Oyo nabbi Musa alayhi salam babazaala abaana bana. Allah yatobekera omwami Imran n'omukyala Yukabidu. Abo be bazadde abazaala Musa. Era bwe baali babazaala basooka ne bazaala Mariyamu mwana omuwala oyo ye yasooka. Ababazaala ye Imran ne Yukabidu ne bazaala omwana omuwala ne bamutuuma Mariyamu. Ne bazaako omulenzi ne bamutuuma Harun oba Aaron. Ne bazaako era mulenzi ne bamutuuma Musa. Aye ne bazaako omuwala eyasembayo ne bamutuuma Kaltha. Ne babeera nga abawala babiri, omuwala yasooka omuwala yaggalawo, abalenzi bali wakati ababiri. Ekiseera ne kituuka ng'omusajja ayitibwa Fara'aun oba Fir'aun nga mweraliikirirwe olw'ebyo bye yaloota, era nga bano babitwana bamaze okumutegeeza kwekyo kye yaloota.
nti waliwo omwana ajja okuzaalibwa naye ng'ava mu layini y'Abayisirayiri abo abajja wano e Masiri, naye nga bw'anaazaalibwa ajja kutwala obwakabaka bwo. Ekyo teri kabaka akyagala kiwulira. N'alagira okutta ku beewo era ne batandika, mu Luganda tukiyita kutemula, kubanga Allah yatta, fe abantu tutemula butemuzi. Kati ne batandika okutemula naye nga levo gye batemulirako ya waggulu. Buli akazaalibwa tuze ekiseera lwe kyatuuka ne batuula ne bagamba nti naye owange otemudde nnyo. Nakka n'asala ku muliro. Omuliro bwagusala n'alangirira n'agamba nti kaakati nja kutemula mwaka mpumuzeemu omwaka ate guli omwaka ali mubukulembeze nja kutemula mwaka awumuzeemu omwaka ataddemu atemule omwaka guli. Nikibeera ku puroguramu ye ng'amanyi nti 2026 kutemula 2027 obwe badaazaala bwo bujja kuba buwonye, naye 2028 nja kukiddamu. N'akikola okumala ebbanga. Kati Allah n'atuuka ekiseera amafandali g'oyo omusajja n'ayagala akakola eki agakkakkanya n'okubaako byamulaga. Addira omukyalo ono Yukabitu, ate nga n'ono omwami Imran yali akola mu lubiri. Imran akola mu lubiri olwa Faraawuni, ate Yukabitu ye mukyala we. Ati Allah n'akibaleetera, baba n'akitamu. Akati bazaala, omukyala afuna olubuto. Bw'afuna olubuto abalawunyi baalawunanga nga bajja ne balawuna. Bwe balaba omukyala ali olubuto nga bamukwata nga bamutwala mu lubiri, bamussa mu lubiri nga kino kyekibaawo nga bamulabirira. Kati ekiseera nga bwe kituuka ekyokuzaala, nga bw'azaala n'azaala omwana muwala ng'addayo naye eka nga bamusibirirayo n'ekkantu. Naye bw'aba azadde mwana mulenzi nga bamutemula nga bamuwa ne ku ssente ng'agenda. Yali nkola ya Faraawuni oba Firawuni. Kiseera kituuka olubuto olwa Musa nga luyingira, nga Allah azanya paati ye, akola buli kyonna kyaba akoze eki kyaba yagadde. Ng'ono omukyalo olubuto lubeeraawo aluyina, atumanyi aluyina naye nga terulabika. Abalawunyi nga ne bwe bajja ye bamulekawo bulesi. Akati nga yeeraliikirira kiseera kimu kuzaala, kubanga bwe bajja balawuna bajja kukimanya. Akati kiseera kituuka ebisa bimuluma, ate alina okuzaala, n'azaala omwana. Bw'azaala omwana, Allah subhanahu wa ta'ala n'asalawo omwana oyo abeere ng'ajja kubeerawo, era n'asalawo Allah ayogere n'omukyala oyo ilhaman. Omukyala afuna ddoboozi. Omukyala bwe yamala okusoosootola ng'omwana mulenzi. Abaana abalenzi babaagala okubatta, ate n'omwaka gwe guli ogw'okutemula. Kakati Allah n'agamba omukyala n'agamba nti owange gwe Yukabitu, bw'obanga otidde lwankulaba toli sitede, naye bw'obanga otidde gamba Imran balo akole essanduuko, bw'anaamala okugikola agikuleetere, oteeke omwana oyo mu kibaya, osuule ku mazzi, ebinaddirira obindekere. Allah awadde omukyala puroguramu, naye ate omukyala nga tayagala kuleka mwana we. Omukyala n'ayiiya, era Imran keesi yagikola n'agireeta n'agiwa omukyala, kyokka ye akola mu lubiri naye baagala kuseevinga ki? Mwana waabwe. Kati omukyala n'ateekawo system, kano akawala kaakakulu Kamaliyamu
n'akagamba nti ojja kubeeranga awo bwemba nnyonsa, bw'obalaba ng'oyanguwa ng'ontemyako. Omukyala n'ayiiya nga sanduuko weeri, naye sanduuko eyo n'agisibako omuguwa, oluwuzi nga luwanvu, baali basula kumpi n'amazzi. N'asiba oluguwa olwo ku kitanda ne ku sanduuko. Gasenga Kamaliyamu kajja kanguwa ne kamugamba, maama baabo bajja, ng'akwata bukwasi sanduuko ng'agiyiza mu ddirisa, ng'agissa mu mazzi nga yeesirikira, nga ye abeera awo. Kati bano bwe bajjanga nga tebalina kibalaba, kumbe omukyala yasiba wano omuguwa ate wali ayisa mu ddirisa, n'ateeka ku mazzi ng'essanduuko tesobola kgenda. Kati ekiseera ne kiyita nga ye sisitimu gy'akozesa. Okutuusa lumu Mariyamu yagenda okubeekanga nga batuuse, ng'okutemya ku maama kyetaaga maama akozesa obwangu obutagambika. Ate bwe yamalanga okuggyayo omwana nga wanaasumubulawo, si kulwa nga waliwo anaalondoola omuguwa gwe. Kati kwolwo bwe baamulabula ng'akadde akaseera katono, n'agamba maama abasajja batuuse. Maama yakwata bukwasi sanduuku ng'ateeka mwana mu sanduuko ng'asikula bw'ati ng'azibapa nga yeerabira okusiba wano esanduuko ng'eseeyeeya agenda okujjukira. Naye n'aguma kubanga Allah yamugambye nti bw'oba otidde teeka mu mazzi g'obindekere. N'aguma naye n'agamba Mariyamu nti Mariyamu, genda ogende ng'olondoola sanduuko eyo, naye togitunuulira bw'oti, bwetambula butambuzi naye ng'omanyi ky'olondoola. Njagala ogende okomewo ombuulire essanduuko eyo emalidde ludda wa. Ne kajja nga kagigoberera bwekeebuzaabuza naye nga maama eno naye tali sitede, wabula akatumye ne kagoberera kagenda okulaba ng'ewagamira wakati w'emiti ebiri mu mazzi. Basi bwe kalaba ng'ewagamidde ne kadda we kadda ne kasirika. Kumbe Allah aseetinze nabali naba abalaga kati amaanyi, amazzi gaweddewo, balina okujja okukima amazzi. Asiya binti Mazahim mukyala wa Farawuni n'agamba abakimi b'amazzi nti mugende, n'agamba kawala ka Firawuni ye kaatazaala, akazaalibwa omukyala omulala, n'agamba nti muwala genda naabo baleeta amazzi, bw'oba ogenda nabo. Kagenda nabo batuuka bwe bati ku nnyanja, bagenda okutunula bati ne balaba essanduuko ewagamidde, ekintu ekiwagamidde mu miti. Akati bo ne bayingira amazzi, naye Mariyamu ali wali alaba. Ne bajjayo essanduuko, naye ng'essanduuko tebasobola kugisumulula, si yaabwe. Buli kyonna kye bakwatako kiba kyabakulu. Nga bagireeta bwe bati nga bamugamba essanduuko yammwe yiiyo, ng'akawala kagikwata, nga bano basena mazzi nga bambuka. Ko Mariyamu nti nange nja kugenderamu. Ng'alondoola agenda okulaba mu lubiri baba munda. Basi n'ayanguwa emisinde n'agenda ategeeza maama. Maama waategedde tye eri gye babatemulira abajjewo essanduuko era gye bamututte. Naye Allah yali yakimugamba dda, nga Allah amutegeezezza nti essanduuko eyo abanaagiggyawo aduwwun li wa aduwwun lahu, balabe bange ate na balabe b'omwana oyo, naye gwe tokifaako. Naye bwe yatya ennyo n'atya ennyo, Allah n'amuga nti omwana nja mukuddiza. Awo omukyala n'aguma, ng'agumira ku bigambo, amugamba tamulaba naye ng'amanyi nti eddoboozi ge lizze limuwa kituufu. Akati nga bakwata omwana nga bamutwalira Asiya. Farawuni teyaliiwo. Bwe batwalira Asiya, Asiya bwe yarisiivinga, bano bonna n'abagoba, n'ateeka essanduuko awo n'agisumulula. Agenda okugira ati amulimu eddenzi likyali tto. Allah n'aleeta okusaasira, olaba byonna bw'abikola, n'aleeta okusaasira kwe mu kifuba kya Asiya.
Asiya amangu ago nafuna okusaasira eri omwana era najjukira ti omwaka gwa kutemula noono bajja mmutemula naye olwokuba Asiya yali akimanyi nti ye ne Faraawuni okufumbiriganwa. Omanyi Firawuna yawasa Asiya nga Asiya wa myaka 20 naye nga waaliwo okukkaanya kubanga Mazahim ono Firawuni yajja wa Mazahim taata wa Asiya namugamba nti njala onfumbize muwala wo. Ono namugamba nti waye kamugambeko tulabe. Yagamba omuwala namugamba nti taata sisobola kufumbira omusajja oyo bwatyo sisobola. Firawuna bwe yagenda n'akomawo ne byayongeddeko alowooza nti bano baagala n'aleeta zaabu alowooza nti ajja kuwininga musajja na ssente era bwe yabireeta namugamba mala kubuuza muwala. Omuwala bwe yamubuuza n'agamba taata sisobola. Kakati taata ono n'asensinga ddenja Mazahim nti ono ayinza omumukola ekikyamu. Kyava atuuza muwala we n'amugamba gye biraga omusajja yayinza okuntuusaako obulabe nkusaba okkirize ate ne ssente nazo zampazi nyingi muwala wange ankwate kasente. Omuwala n'agamba nti taata ngenda kikola ku lulwo ngende enfumbire Firawuni naye ajja kubeera ku bibye nange ndi ku byange kasaakikkiriza nga nnyingira bufumbo. Firawuna bwe yajja nga babumuteera ku mmeeza nga bonna abukkiriza olw'obulungi bwa Asiya. Gaga nti ati wali mutawaana ajja kubeera ku bibye nga nange ndi ku byange. Omuwala ayingira mu bufumbo. Kati eyo gye baalaga Allah era n'akozesa obuyinza bwe n'amaanyi ge n'okusalawo kwe n'asalawo ng'abo ababiri tebagenda kukuba mu ngalo ne bwe bali babaagala batya. Allah n'akiziyiza. Era essaawa bwe yatuukanga ey'okkuba mu ngalo nga Firawuna tasobola nga Allah yakikoze. Oli omuwala alina kuba ku bibye noono abeere ku bibye n'abaziyiza okutuuka mu mbeera eyo. Kaakati nzizeeyo okuba ekyo kitegedde. Kati oluvannyuma lwa Asiya okukiriyalayizinga nti tewajja kukuba mu ngalo tebajja kukuba mu ngalo mu bufumbo bw'alaba omwana ono n'aga nti kati mponye kaninde ono omukulu ajje munnyonnyole. Era Faraawuna Asiya aba asitudde omwana Faraawuna n'ayingirawo naga nti ate kano kaki agenda okukakebera kaleese naga nti bakatwali bakaleese ndo bwedda siriiwo namuganda edda ssebo ono si wakutemula. Ekisooka embeera etambula wano awaka ogimanyi. Tetusobola kubeera ffe nga mu maka muno tetulina mwana tujja kuswala. Olubiri luno lwonna yali yamukolera 2-3 naye mbeere mu lubiri nga temuli mwana nedda. Kyetuba tukola omwana ono asigalewo tubeere naye naffe tulabike nti tulinayo ku mwana nti bireme kutambula. Naye ekirala ayinza okuba nga ajja kutuyamba mu maaso eyo. Nagamba bw'ogambye nti kale naye nga wo si wange kubanga Faraawuni ye already yalinayo omwana. Nagamba nti mpozi ggwe naye nze si wange. Ngono atambula ng'agenda. Akati Mariyamu yajjanga buli lunaku. Mariyamu mumutegedde yajjanga buli lunaku alawune awulira afune ku mawulire agafa mu lubiri naye ng'amawulire agaliyo galaga nti omwana ono akyali mulamu. Akati Asiya ayagala ayiye alabe ng'afuna abanaayonsa omwana. N'atuma be yatuma n'abaga nti abange tye butuyonsa omwana ono. Ayonsa omwana ateekwa okuba nga alina omwana si byakajanja gyosituka busitusa ogenda oteekwa okuba nga olina omwana. Kakati ng'abasajja be batambula banoonya anaayonsa buli gwe baaleetanga okuteekako ono omwana ng'omwana aliga amabeere agaga. Asiya ne bimusobera n'asalawo abatume eyo mu katale bagende eri abantu abangi banoonyeyo anaayonsa.
ne bakeeranga ne bagenda ne banoonya naye luba banoonya bwe bati ng'ate n'omwana amubawadde anooli agenda okuyonsa alabako gwagenda okuyonsa akati Mariyamu alengera mwannyina namulaba bw'ati najja n'abayitako bw'ati n'atunula bw'ati n'amulaba nga ye mwana wa maama we n'adda ku mabbali alabe ekigenda agenda okulira nga bagamba ti bannange tunoonya omuntu anaayonsa omwana ono omwana wa kabaka ono mwana wa Asiya ati bwe baalwawo nga batandise n'okukoowa kano ne kagamba kaneeveemu Mariyamu najja n'agamba aliwo omwana ono nti nze anamuyonsa mulina musajja omu n'akambuwala naga nti otegedde otya sooka ojje wano katambula nga kadduka ne baagala okukagoba ne kadduka akati omu ku n'agezwala n'alaba nga bo be bagenda okwekooya n'agamba wamma muwala imirira kati ate gwe tufunye anaayonsa omwana ate kakati gwe omukambuwalira wamma muwala jangu ne kajja ne bakagamba anaayonsa wa omumanyi ti waliwo omukyala gwe mmanyi ajja kuyonsa omwana oyo tigenda omutuyitire n'okumanya kaali kagezi kamanya nti bwe kateebawa katuuka eka naye kaayita eno bwe kati kababuzaabuza katuuka ewamu ne kamumanga maama olina okuguma omwana wo mulabyeko naye banoonya anaamuyonsa naye guma nkutwale omwana wo omufune mukazi wattu n'ayanguwa era kamuyisa eri nga wano wali direct ne kamuyisa eri ne kaleeta bagenda okulaba nga kajja n'omukyala nga kagamba ono yajja okumuyonsa nga bamugamba onooyonsa omwana oyo tikasitaanakkiriza nekyeyayogera kye kale tugende nga bamutwala yogayoga wa Asiya baba olwatuuka oli wa Asiya nga Asiya muga nti onooyonsa omwana wange kasitakkiriza ekikulu kukkiriza kasitaanakkiriza ng'amugamba mumpe ng'amuwa naye ono amanyi nti mwana we olwamuteeka ku bbeere n'ayonka n'amuggyako mangu n'aga nti bya ssente si byakuyonkera bwere tojja kuyonkera bwere akati oli olw'okuba yali awonye n'agamba mufunye agenda okuyonsa kuba ye Asiya ayagala omwana ate afunye anaamuyonsa teyalowooza ku byakugamba nti oba oli awo ono yazaala omwana ye yafuna muyonsa ng'ono amuga nti nyakuyonseza bwenti wabula omutawaana gwe nnyina sisobola kuyonseza wano kuba nnyina abaana bange bendabirira bw'ona okkiriza mutwala ewange n'oweereza ne ssente ezinaamulabirira byonna nja kumutwala ewange mulabirire ng'ono asumulukuka ng'ono atwala mwana Allah kyamugamba nija kumukuddiza kakati bwamutwala eka ng'abeera naye kakati bano yatumanga abaleeta emmere kiri Allah kyagamba nti abanaamugjawo abo aduwwun li wa aduwwun lahu balabe bange ate nga balabe be egenda kukulagako Musa omwana n'atandika okwenjoyinga buli kimu naye nga tekiva wa mulabe we nga yabiweereza akati emyaka 2 giggwako kubanga walwalidaatu abo abalina amabeere agayonsa ku kifuba yurdi'na awladahunna concentration bagiteeka mu kuyonsa abaana baabwe haulain myaka 2 kamilain emijjuvu biman arada an yutimma radaa eriyo abayagadde okujjuza okuyonsa okw'emyaka emeka 2 n'omwana afunemu kati myaka 2 bwegiggwako ng'alina okumuzza ewa Asiya n'amukwata n'amuleeta nga kyonna kigimu bulungi ng'amuleeta ng'amukwasa Asiya naye kigambibwa nti kaabula kata ku nkulu omwana gye yali akulamu ono omukyala agambe nti omwana wange naye najjukira tajja kuleeta omutawaana n'amulekayo n'atambula n'agenda ng'alina emyaka emeka 2
n'asigala ng'agamba Mariyamu ajja alondoole. Mariyamu ye yajjanga n'afuna amawulire agafoomu atambula. Akati Firawuni ajja asanga ekyana kiri awo, Asiya akirina kitandise okukulamu. Nakati bakikomezaawo nti ye. Kakati bwe kyamulaba ne kyavula nga kijja gy'ali n'akikwata. Katonda bw'atyo n'omulaba amuteekamu ekisa, n'akikwata n'akituuza ku bisambi. Olwakituuza ku bisambi ekigira kino kimutunuulira, ekyongera ne kimutunuulira. Agamba Asiya, omwana ono nga ntunuulira nnyo oba ategeera. Namugamba leka naawe omwana akutunuulira butunuulizi, okutuusa omwana omuto n'obugalo bwe n'akwata ekirevu kya Firawuni n'akikwata bw'ati n'akinyweza. Firawuni yagezaako n'amaanyi gonna aggyeko omukono gw'omwana ku kirevu ne gulemerako. N'agamba Asiya, omwana wo ono alabika ategeera. Asiya n'agamba mpeeno omwana wange. Era olwakino nabwo ati ne kita ng'ate ono yali alaajana nga kikutte. Kati bwe kyata naddawe n'agamba nti Asiya Allah n'amwogeza ebigambo. N'agamba nti oba oyagala okukakasa nti omwana ono tategeera, leeta eryanda eririko omuliro oleete n'entende tumugezese. Nga ye ayagalako aleeta bulesi kigambo kutaasa mwana. N'atumya entende ne baziteeka awo, n'atumya n'omuliro, eryanda eririko omuliro n'aliteeka awo. Kakati Asiya n'ata omwana. Omwana bwe yagenda bw'ati aba ayagala kugenda ku ntende, bamalayika ne bamuwugula. Aga nti wacha gwe toleeta buzibu, onoogenda ku ntende bagenda kukutemula. N'akyuka entende n'agireka n'agenda ku lyanda. Olwalikwata bw'ati Allah n'alijjamu omuliro, kuba senga lyali lyokya yali ajja ddita. Naye bwe yalikwata bw'ati Allah n'alijjamu omuliro. Bwe yalireeta n'alituusa ku lulimi n'azzaako omuliro, ne limwokya bekka n'aliwandula. Mission yali ewedde. Kakati ekidduka nga kigenda ewa Asiya. Asiya n'agamba kale laba omwana nga by'omukozi ono swe. Ono yagenda bugeya, ono yafuluma bufulumi. Alabe tekitegeera. Kumbe kyabaire kimulaga sayini nti gwe lumu nja kukujjira. Kakati bagenda okumaliriza nga Firawuni avudde ku mwana. Kakati olw'okuba Asiya si yazaala omwana oyo, ate nga we kakati ayagala omutuuma erinnya. Kati bwe yagenda omutuuma erinnya n'ayiiya. Era batugamba Asiya yali mukyala muyiiya nnyo. Yakola atya? Yatunulira embeera eyaliwo nga balonda omwana. Abamisiri omuti baguyita sa gwe muti, ate amazzi bagayita moyo oba mu. Akati agatta n'amutuuma Musa. Musa kyobola beno wawangaala. Musa sa kitegeeza emiti emeka? Ebiri. Musa kati nga kyategeeza nti eyasangibwa ng'awagamidde wakati w'emiti ebiri mu mazzi. Musa eyasangibwa awagamidde mu mazzi wakati w'emiti ebiri. Ye n'atuuma erinnya lye Musa. Nga Musa afuna ki? Afuna linnya. Kwe kumuyita Musa. Si yamuzaala, wabula olw'okubanga ye yatwala obuvunaanyizibwa ye yatuuma erinnya. Ng'oli yukabiri tayinza kutuuma linnya, omutuuma wo. Kati woono Asiya n'atuuma erinnya. Akati awo Musa n'awangaalira awo n'abeera ewa Firawuna, n'alya bye yalya ne yeeyagala. Naye nga maama akimanyi ky'omwana we ali mu lubiri, nga ne Mariyamu akimanyi nti mwannyina ali mu lubiri. Ne babeerawo okutuusa eyo mu maaso nga ebigambo bigenda okutabuka nga bwe tujja okulaba mulundi ogunaddako. Ojja kutunuulira byatabuka bitya Musa alyoka ave mu lubiri. Beebaziza okumpuliriza. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera ebigambo bino, okubikolerako,
n'okubyongerayo eri abalala nabo babitegeere babikolereko ate nabo babyongereyo olwokubanga obusiraamu ddiini yakutuusa. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abali wano mu kaseera kano, oba oli yeebase, oba oli agalamidde, oba oli alannamye, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna bwe tuva wano atutunulemu mu ngeri ey'enjawulo. Nsaba Oweekitiibwa Allah atuteere omukisa mu maali yaffe, mu byambalo byaffe, mu mibiri gyaffe, mu baana baffe, mu bakyala baffe, mu baami baffe, mu booluganda, mu b'emikwano, mu baliraanwa, mu batuzaala n'abo abatukulembera. Mulaajanira Oweekitiibwa Allah atukubira ettooki awali ebyokufuna byaffe naye nga tubifuna ate abitukuumire, atugirewo obukwakulizo bwonna obuyinza okwekiika mu makubo gaffe aga risiki, atuteeke mu abo bayanukula okusaba kwabwe, era musaba Oweekitiibwa Allah atuteeke mu abo batagenda kulwa mu bbaliro, era amalirize nga n'ejjana gye twagala agituwadde. Wasallillahumma ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.